Ono ye WOLOKOSO. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. Savugidewa. Ani gwe bakutte nani? Ani yakumenya ukani? Yonna mu WOLOKOSO. 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 Mu weekend taxi. Chenda musamva kasiri sasa tufema mafa radio simbe mpologoma enunja edeme nkubuza ko na josinzira kula mpozi ngate ojitumbude webale kujikerera ko bale kujisula ko atempozi nojikerera ko nakunga no lwalero zile dakika mwendeza kada kusawa esatu zokumacha WOLOKOSO mu weekend taksebera program eyingira obulungi nyo nze sula senyonga Mr Mosquito HAJJI TITIIBYA omubwati atenga later on da mwanko kakala mwaja kwira mpozi nga negatako tuberenga tuongera okwira nga tuyongero kisagula bulungi nyo ninga kugambe kintu kimchoka atubera tuyingirawo esawa eno yennyini mu WOLOKOSO weekend taxi negamba bwebanga otusubiddwa waneno osobola ogenda ku mukutu gwaffe ogwa www.afcloud.com nobeera mpozi nga ate otufuna bulungi nnyo ate ku Facebook osobola ogenda ku femu emweffe nobeera nga otufollowinga bulungi nnyo gye tuli nnyo ku Facebook live ate mpozi ku YouTube channel zaffe genda ku Radio Simba TV ojja kubanga otufuna bulungi nnyo oba ogende ku BOCAT TV oba Kakalam Times ojja kubeera mpozi ng'osangayo WOLOKOSO ate mpozi ne programs endala ezisinga okubeera mpozi nga ze unyuvu waneno nenga kugamba ekintu kimu kyokka kakati nga sinalutandika netaga bachali mu njubisemu WOLOKOSO chali waffe bamameni chali waffe bayaye yangu otubusa okitegeera mameni tuwe muyaye waffe assalamu yokaba hajjati assalamu alaikum haji waffe omubwati wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bahajati bange bwe batibuka HAJJI TITIIBYA nawe kyemwagala nkimanyi mwagala WOLOKOSO naye ndutandikire wawo exactly wanyini awo nawe HAJJI TITIIBYA okay sijja kuba mpozi nga ndwayo bwentyo era wentandikidde wano wenyini era nga ngenda kubeera mpozi nga ntandika oba ku mbozi gye tuze tutambuza mu bitundutundu nga bwe tuwumulamu nga ate bwe twongerayo era nga mpozi olunaku olwaleero tugenda kubeera nga twogera ku nsonga ate mpozi nyingi nnyo naye kantandikire ku nsonga y'omugenzi Paul Job Kafeero. Ensonga z'omugenzi Paul Job Kafeero zongedde mpozi okusajjuka n'okuzikula ebyama ebyali byaziikibwa mu mbadde temumanyi era nga mpozi Angel Sekandi ye mpozi yatandise bwati oluyimba mpozi lwe yafulumiza ng'alambika biki ebimu mpozi ate birina okubeera nga bikolebwa era bwatyo nagamba nti bw'oba olwagala lunoonye mu bufumbu mu bulambalamba bwalwo oba Saalongosewa Kiryanga ajja kubeera nga alukuwa mu pulogulaamu y'akadongo kamu osobole okuluggwennyalirwa nsonga lulimu ebintu bingi ebyekusifu by'otasobola kutegeera ng'ekigambo ky'omukufu n'omudaali mukama wange sula abantu bonna abanyumirwa ng'olaba Kafeero yali omuntu asanyusa abantu kale bamufudde akakwata ekigugwalo olw'okulabuka kw'amagange nga gugamba balyoka n'okwagala okumanya bye batanditegedde okuva ku layini gye nayimbye nga ntandika oluyimba olwo ntibatula n'okufa abantu abo abadda ku ebintu ne boonoona okola ku rediyo Simba simanyi oba okyoleka nannyini rediyo kugamba nti wendifa nga rediyo yandikwawo layini kijala okunyonyolera kubanga layini eno gye wafundikidde ng'ogamba abisirikibwa naye nze siri nnyo muntu wantalo olwaleero Sekandi okuva mu bintu bya Kafeero kivaayo nga wabula nvaayo ng'omulungamye kaakati wawa ekigambo kiba kyenakozesa ku layini eyo ndowooza kiri nti engera y'omuddaali banje engera gyetamanyi kinyagadde akambe we kavaako ekiti tebayita engera kikyoyagala ekirala omudaali nagala kimye makulu gange omudaali oli kuguno ogwaffe gwennyini oba waliwo omudaali omulala laba vidiyo ya Sekandi Sekandi agamba nti abaana okwegaana bannaabwe kikyamu nnyo era basaanye beekube mu mwoyo kubanga kitaabwe yalina naye ebizibu bingi nnyo naye ebisinga yabyesirikizanga olw'ensonga yagambanga nti obeeranga n'emizi mu mwoyo mwana wange
kumanya oli nnyo ku sayidi egamba nti temugeza ne mukwata ku ntaana y'omugenzi nti wamugiteekako wadde akakundu wadde ki naye awuliriza ayagala kumanya era waliwo ojja kweganga waliwo ali ku sayidi y'abaana bano abalala batannamanya wawe bagwawo kubanga bali bannaabo abalala baabeegaana okyogerako ki era gwe obayambye otya? Nze abaana abo tewaliwo omuntu munnamawulire gwe naliŋŋambyeko wawemba ku sayidi yange kubanga obubaka obw'okusinga buli mu luyimba ogwange mbagamba ekintu kimu ne banaakaaya nekisindu ekisinga obukulu kubeera bumu bwe kibanga ne kitaawe yalina ebizibu by'okuba nti muzeeyi alinakuba tibakwatagana n'atakusobola kugamba nti gwalina obusobozi obuyimba ekintu nakyo nga akirambulwa kitegeeza nabo babeeko byerekereza bagambe nti bano baganda baffe bino ebintu bitwale nga bw'omukazi omukazi bw'omukyawa aba akyaye musajja taate mu kudda mu mbeera z'obuntubulamu ate afuna musajja kaliba abaana bavudde kufuna obutategeragana era bano tuyamba ne bategeragana bino bitumu ne biggwawo. Okusinziira ku Sekandi Angel agamba nti abaana bano ne banaafuba bakole DNA etegenda kubayamba olw'ensonga era sitiru ya DNA agiraba nga yamancholo nnyo. Tolinako kyomanyi ng'ogyeko ebintu by'okulambulula nti kino nkiwadde ono omusika wa Pawulo buli gw'onoobuuza ng'ayina okusekera Pawulo ng'era amumanyi naye era Pawulo y'omu yayimba nti wali ayinza okumukira okubuzaabuza kyasazeewo okujja era yogerakutonda ebyokwolosya buli omu amaanyi galina mu nsi muno mu biteeke ku mabbali tutekewo enkola egatta abaana abo olw'obulungi bw'ennyumba ya mukwano gwaffe muganda waffe Pawulo Kafeero bino ebisigadde saakaasibwa amawulire simu abanyarwanda baragise ogundi omusanyi gwalabise ogw'ekimpakira obitegeera abakebera jeni okusinza ku mivuyo egiri wakati wano nabo balekasi balambulukufu ekireete kubanga enkaayana zikola naye banakimala Pawulo ne bamugjayo naye nga enkola y'okukebera jeni erimu amancoolo era bagasigala nga obutakanya abakabozi waliwo erayini gye wayimbye nti bisirikirwa omuganda wange wamulimba nnyo layini eyo okumanya abawuliriza baffe Mukama asaana bakukula amatu gaabwe eri tebisirikirwa naye afaana muganda wange wamulimba nnyo kati bunama bisirikirwa simanyi oba nze nfulinkana kati ati babawuliriza bawuliramu kiri era ekyo kyekiwangaziza bayibuli neba n'ebiwoyi by'abalokole abangi. Nakugambye olunaku olwaleero tuziikula byama ebyali byaziikibwa njagala owulirize kino nnyo n'obwegendereza. Omukyala Justin Sekandi ng'ono mukyala wa Angel Sekandi Aleese ebyama n'ategeeza nti abaana abana dyeni ebe yakakasa nti be bakafeera abatuufu oba abeerondako nti be bakafeera abatuufu kyannaku nti bo nga be bali abana ate dyeni etekwatagana kuliko omu ku bo nga dyeni etekwatagana naye abanne. oyogera ne Justin Sekandi yayimba empologoma y'emagere nyabo kaakati nze mukyala atati oyo bisirikirwa mu gwe mutiisa amaaso wadde yagulumira kubanga ebintu bye bijjudde mivuyo kubanga bisirikirwa ne muzeeyi Mandeevu be bamu abali emabega w'okwatagana n'abaana ba Pawulo bano abaana ne batunda ebintu bya Pawulo kati n'avaayo ng'agamba nti alumirirwa nnyo tawagira akumula Pawulo Kafeero nange si kyempagira naye kyalaga ensi kyali era bannayuganda singa bamanyi nze kyemmanyi bisirikirwa buli waalabwako twandibadde tukubanga ggwanga mu njeeyi munnayuganda kyaba yasooka yeebuuza nti lwaki abaana abatunda DNA gagenda okukomawo nga be baana ba Pawulo era sawo nkukakasa nti ku baana abana DNA beesemba nti be baana ba Pawulo abasatu bakwatagana omusaayi omu ku bo takwatagana nabo nkiddamu nze Justin abaana abasatu bakwatagana mu musaayi omu takwatagana nabo ku bana abatunda egyo emivuyo gyonna bisirikirwa yagirimu kubanga yali emabega w'okutunda kati bakyagisinga evaayo omwana eyeeyongera kwabo automatically baba balina okuwanda kye baalya. Nakugambye twongera kuziikula byama ebibadde byaziikulwa okusinziira ku mukyalo n'agamba nti mukyala bisirikirwa yandibadde yeesonyiwa erinnya lya Kafeero ebyo byawozaamu ate Kafeero simanyi yali munyarwanda simanyi yali biki alimba ave ku muzira waabwe bo nga bannakyaggwe. Sekandi
genda n'abawa obulanzi n'abagamba nti mwanditaddeko omusika Pawulo gwe yalonda ndowooza emyaka ng'ebiri emabega n'atuukirira Kibalama n'atuukirira Joseph Mugerwa bona baganda ba Mugenzi n'atuukirira abaana n'abagambi banaye mwanditaddeko omusika oli Pawulo gwe yalonda naye singa temukola ekyo ebijja okuddirira tebijja kuba birungi era byebiriwo kati era kirowooza nti Kibalama ayinza okyegaana ne Joseph n'abaana ne bakyegaana nti Sekandi teyabatuusiza bubaka obwose. Ekirala njagala bisirikirwa ave ku linnya ly'omusajja Pawulo yakolerera erinnya lye naye alijulunguludde teri munnayuganda yaayaayanye nti anoonya buzaale bwa Pawulo bakumanyibwa munnalonda ffe tumanyi Pawulo munnakyaggwe era tumutegeera ng'omukunja sa eyasitula ekitiibwa kya Bukunja. Bukunja lyali esaza eryenyinyalwa mu Buganda wano olw'akawulu n'ebbwadde ne Kafeero n'avaayo n'alongooza erinnya lya Bukunja era ffe tumumanyi nga hiro wa Bukunja emunyenye ya Bukunja. Bisirikirwa bw'avaayo olwaleero n'amujulungula teyalina amukwasa simanyi yali munnalwanda kiba obunnalwanda ggwanga oli bw'agatakirese mu ngeri ya kuvoola. Era bisirikirwa munda bwino asooke yeekoleko nga ye bwino kubanga ye tumumanyi mwana wa Kibiko tunuulira obutambi bwe bwazaakola interviews ze badde bamukolako nti ate jjajja yagenda okusaba maama ng'olubuto lukuze ate erinnya lya bisirikirwa kwava abeere mulambuukufu agambe nti mwana mulonde ate abo abaana nze mbategeera muwala olubuto ate yalufuna mu mwannyina ababe yalufuna mukojjaawe obanga tamanyi nnyiniru b'owulira babisirikirwa simanyi balirabula owulira nseko. Omukyala ono Justin Sekandi agamba nti yeeyongera okuwa bwino olw'ensonga amanyi bulungi nnyo ebikwata ku mukyala ono bisirikirwa era agamba nti omukyala ono bisirikirwa mbu yabba omudaali gwa Kafeero ate nga yagumubbako ng'ali mu sanduuke mu ddiiro wennyini wakati mu nnyumba mu ddiiro yayafiiridde we yali bamutadde era omudaali guno Sekandi yaguyimbyeko. Bisirikirwa sikyanze ndilumira mwoyo musire bwenaasigala omunja muyimirirako omwalye kubanze bwino wemulina kuba erinnya ly'omusajja lyavuuka basajja bagenza aganza Pawulo ye yamuwa erinnya kuba bisirikirwa si muyimbi ensi yamumanyira ku Pawulo ate ye bw'avaayo leero n'avoola mu mawulire olw'okuba ayisaawo omunyago gwe yalya sebo bisirikirwa bw'abanga yasobola okunyaga omudaali ku mulambo n'agubba kati bisirikirwa ngamba otya nti oli yali mukwano gwo era wamukuumira n'ebyo ebyapa byalebeja nabyo yabbalidde yebisirikirwa nze kwentegeera nga nze Justin. Nakugambye tukyali mu Wolokoso wano ku Lubogola Simba empologoma ennungi edembe nze Sula Senyonga Mr. Mosquito HAJJI TITIIBYA ate nga tewerabira anko Kalamu ajja kubeera nga negatako tubeere nga twongera okutambuza ensonga zino eza Wolokoso. Nakugambye nti omukyalo ono Justin yatugambye nti ebyama bikyali bingi nnyo ebyamanyi wabula tugudde ate ku maloboozi ag'abaana ba Kafeero nga mpozi babadde bawayaamu emboozi enneekusifu okwongerako kasa nti ebyama ku baana bali abaana nti DNA yaabwe tekwatagana nga bw'owulira wano ku maloboozi gano ag'amasimu. Sosi eyaŋŋambye nti abo abaana beekutte ne bagenda ew'omusawo kati omusawo oyo ne babajjako samples naye ng'omusawo ayagala samples zibe nga ezaabwe zikwatagana ne bazibapimako zo bonna ne zigaana okukwatagana era nga wenna agamba nti Swazi guli omundi ogwasooka bayagala nnyo abaana bano bakwataganye samples abana ekigaana nga Swazi takwatagana samples tezikwatagana na zaani na za Simoni kati ate nga yannagaba ekwatagana ya Simoni ate nga yadduba ekwatagana ya Simoni kati ng'obuzibu bujjira bagattako patana w'okunna Swazi tekwata oba okitegeera nga yaddube ekwatagana kati ne wano jjo babage oyo simanyi bisirikirwa yabatwala babaggyeko samples bonna basatu abaliwo ssaawa zino babakebere bwe ziba zikwatagana ze bazitereke kati bajja kufumba ekiboozi from nowhere nga kiva from nowhere bakireete mbu omusawo alina samples gye ziri biki babafunzizaawo babagambe mukebere ezo kati era bazikebere nga boboka bezikwata ekyo kimuyina okubeerawo nga mukimanyira mbadde manyi tebijja kubeerawo naye neewunyiza okulaba ng'ate ndaba amawulire nga bagamba nti samples zaalabise okitegeera ate nga gayi bulijjo gyali asirise ate ng'oyo gayi bagambye
oyo ava okwogera musawo wa bisirikirwa okuva nga muto mu primary so amumanyi kuva dda era yatwalayo ne muzeeyi Kafeero n'amujjanjaba n'abeera musawo we mpaka ne muzeeyi Naganga era nga omusawo oyo yabajjanjaba saaba amanyi nnyo era yakozesa ne DNA eyabisiriki yaono ugundi yani ndibakooya buladina oyo omusawo so omusawo oyo atayinza kuba kusaidia mmwe alina kuba kusaidia oli kuba mukwano gwa family yabisirikirwa eri family dokita waabwe saaba amanyi balabala ge bakozeseza ne babajjako samples bazigezese nga zikola ku bo bokka basatu. Akyakwongera eno zikyali simu za kyama Olabu genze kwa safu ngena kuteraka simu ya namba ya mbali. Ali already kuendika tesawa. Aha, omukubireko omugambe mwana Ian. Yagalo ntasi. Kuba Ian abikusaidia mmwe era ngenda kusindikira bukoti ngo yabatta yogera. Bani mugambe antasi. Ali kusaidia mmwe kuba je buli kimwa kimanyi nangama neze bwe nalyogera ngakezi omusayi mubiranize bubi ate bikibiri mu vulugu mungi. Ne bamukyawa era n'ekinyinyi akyogera nti abaana bampola ti bamukyawa okuba yeye yalimera ku mazima temugoba abaana abo. Ngenda kuwa namba ye omukubireko direct omugambe Ian nze mati. Musa Paulo Kafeero. Nda kuongezako n'obipinda bano ntazi muganda wange. Iye anatya kunnyonnyola buli kimu ekigenda. Ne wana bayagala kuyita okuyita kubye. Owulira? Nkuwulira sebo. Kuno obudde ogendeyo kuba ayinza okubeera engeri gyali dokita ayinza okubeera either wano esekuku ogundi ku maldi maybe wa Alisa wajjo yabadde iye najja kuba buli kimu akimanyi ne bakoya gundi ky'entamanyiwo nemu kugendayo okusobola yaliwo ne baziraninga nenga tezikwatagana Swazi ne Kafeero Swazi ne gundi nani ne Simon tebakwataganya DNA ekyo kukakasa ekyo n'omukono nguteeka kubanze iya niyangabaddayo kyokka ekyana kyekitutafudde ekyo nkubuulidde ekyo ky'obaomanya era maama we akimanyi kyokolaba yabisikamu nnyo amaanyi mutabani we abeeko ne kakuulita nako kubanga singa bigenda mu maaso tajja kuvayo wadde n'akantu n'akamu era kyovolaba tannaba kuvayo kunyweza maama we oyo omwana alinamu n'omwana omulala era gwe yazaala n'amusiba Kafeero nina abaana amuddusaawo alinayo n'omuwala omulala era ali mu simu yo BOCAT abaana bonna ngo yabaza ati kuli wa Kafeero n'omu alinayo omuwala adda ku oyo Swazi. Temumbuuza ddoboozi lyani tukyali ku byama tuziikula kale nga bw'omanyi nti buli muntu abeerako n'abawagizi be still kati abayimbi b'ebukunja nabo beekozeemu omulimu ko n'abantu b'oku kyalo eyo yennyini Paulo Kafeero gy'azaalwa ne gye yaziikibwa nga bagamba tekijja kusoboka ekyokugamba mbu baziikula omulambo gwa Paulo Job Kafeero bagamba nti tekijja kusobokerako ddala lwa nsonga bo oli yali muzira waabwe kubeeranga okumubeera nga bamuyisaamu amaaso. Abamu ku bayimbi abakoze ennyimba zino mwe muli Inspector Blue, mwe muli Dr. DJ Kafeero, Angel Sekandi, mpozi n'abayimbi abalala nga bagamba nedda agenda mu maaso era tebyasobola kwenganga ebintu birimu amateeka naffe abantu ng'abawagizi n'emikwano aba balina okuwuliriza bwe banajja nga bye tuli bulungi kwaffe tukuuma ekiro n'emisana mwateeka y'amagye agakuuma oba mumukuuma kenyini kennyini tukuuma era kati ngenda gaduumya nagatwalira ku mmere teryasobola kwengangayo batwayongeramu n'obukuumi twayongereramu ddala Kafeero ekyaggu bamwagala nnyo ne beetaaga n'abamu kusasula okukuuma singa twali tukuuma misana nengenda ne miitinga misaaki nenyogerako naye nangamba bayinza okujja ne bazimbula kiro kati n'ekitulina abaana baffe abamu ababoodaboda n'abamu ba takisi tetuteekayo abasulayo kati ani abaliisa emmere mugjawo obuyambi abakulembeze b'ebitundu batuwaayo naffe ng'abayimbi tukasekandi tuli naye bamasebbulo nenneyawo emukono omuyanja Ssenyo ne misaaki yatuwaayokko kakati mu kimwagala okulemesa tekubeeranga kuziba kuoli abaana bano kumanya kituufu kati eyadireegaanyi simanya ani abeegaana nakutukyebuuza nti abagamba si baana ba Paulo Kafeero kubanga oli taata waabwe yennyini eyandibagambye si abazaala kati bakuliko abaana babeekakasa ffe tetusuubira nti ono ddala omulaba afanga Paulo Kafeero waliwo Simon omulaba n'enjoga eringa ya Paulo Kafeero kati kwaba abaana kubalina okukwata bo ne bakebera ne bamanya ebituufu ebyabwe naye kati singa bannakyabuke tetuyinza kuziikula kuba kuswaza kuba omusajja yaleka akoze erinnya ly'amaanyi nnyo